Mental stroke sector. Let us do that now and we continue. Thank you, Honorable Mwaka, but thank you, Honorable. I need not to pass it. How to go to the election. Let this council put the onus on the track to come. Of the budget approval of the year 2024-2025 to be presented to this mighty council held on this day. Madam RDC, Madam Member of Parliament in absentia, His Worship the Mayor, Madam Speaker, Honorable Members of Municipal Executive Committee, Honorable Councillors, Town Clerks, Heads of Department, distinguished guests, ladies and gentlemen. Madam Speaker, Honorable members of Mukono Municipal Council. Section 77, Cap 1 of the Local Government Act, Cap 243, empowers local government to formulate, approve, and execute their budgets and work plans, provided the budgets shall be balancing. In exercising of the powers delegated to me by the Mayor, Madam Speaker, the budget estimates I'm presenting today is a statement of the revenue that the Municipal Council expects to collect during the financial year 2024-2025 and how it plans to utilize their resources. Madam Speaker, to achieve its vision as a Mukono Municipal Council of a transformed population of Mukono Municipality to enjoy improved quality of life by the year 2040, it reflects that the municipal continued determination to strengthen priorities, core programs, which from the main fundamental for transformation and the development of our municipality on a sound and sustainable basis. Madam Speaker, the structure of this speech is as follows. I will first present highlights on a half-year performance for the year 2024, 2023-2024 financial year, and the focus on the budget strategy and priorities for the year 2024-2025 financial year. 6 months of 2023 and 2024 financial year. Is about the written notices for such meetings, Madam Speaker. Madam Speaker, in my realization, the mode of communication for all meetings, we need to use this council shall be dispatched by the class to council for every member. Proposed and received and speak. As proposed by Honorable Peter Francis, by Honorable Mwaka and Honorable Florence Mira. Mwaka yo Central Division yava ku County Board, nedda ku County Council, negenda ku Municipal. Ate yo Goma Division yava ku Gombolola, negenda ku Municipality. Yensooka lwaki project esinga tuzikoze mu kitundu mu division y'e Goma
Nolwekyo bakansala ab'e Mukono temunakuwala. Bwe tuyogera ku Boma division yonna Mukono ki municipality. Nolwekyo bwe tuba nga ffenna twajja kukolera Mukono municipality tuteese nga tetuteesa nga tugamba ate emirimu gisinze kukolebwa eri ate kino no. Levo gye tuliko ya Mukono municipality kyetuba tutadde eri kiba Mukono municipality. Ekitundu kiri kibadde kirina okukula, tutaddeyo amalwaliro, amasomero gazimbiddwa, tutaddeyo ne secondary school e Bukerere. N'olwekyo primary school zonna zidaabirizibwa, tutaddeyo ebizimbe, tudaabiriza ebizimbe, tutaddeyo toilets mu division y'Egoma mu ggongolola y'e Nantabulirwa e Namiryango. Twongeddeyo maternity wing ennene, tutadde eddwaliro eddene Ennyanja erisinga mu district omunene tulitadde Ennyanja, ate nga tutaddeyo twaligula ku ssente zaffe ez'omuwe musolo ne tugulayo ettaka yiika Africa ku miliyoni 10. N'olwekyo miliyoni 10 ku local revenue waffe twamutadde eddwaliro ly'Ennyanja. N'olwekyo ffe nga bannamukono tulina essuubi titwetaaga okulaba nga ekitundu ekyo nakyo kikula okutuuka ku kitundu kino. Tulina enteekateeka y'okukola enguudo. World Bank yatuweereza ssente yatuwola ssente ez'okukola enguudo, teyatuwa buwi, naye ensimbi zino za kusasula oluvannyuma lw'emyaka 39. N'olwekyo ba honorable councillors tufume nnyo okulaba nga tulwanirira projekiti eno ng'egenda mu maaso nga tunnyonnyola abatuuze okulaba nga projekiti eno egenda mu maaso. Olwo ekibuga kyaffe kijja kuba kituukaganye n'omutindo gwa Kampala. Tusuubira amataala okubeera ku nguudo. Enguudo ze tusookeddeko ezo eza proposing. Tulina oluguudo okuva e Wantoni okuyita ku Cathedral okutuuka wali ewandegeya. Tulina oluguudo okuva e Nasuuti okutuukira ddala eri ku Jomaayi. Ezo zonna enguudo batunazikuba koolaasi ne wali okuva ku lw'ennabuti okwetoloola paka Nambira. Singa ekibuga kinaaba kyase era n'enguudo ezo zikoleddwa, credit ejja kuba gye muli, ejja kuba nnene kubanga enkulaakulana eyo ejja kuyamba. Kiki kye tubasaba kwe kulaba nga ffenna tufuuka omuntu omu. Omuntu ayogerera obubi projekiti eno okumutangaza. Projekiti eno eriwo tuwa muntu wa bulijjo. Abantu baffe mwongere okubasaba bakkirize projekiti eno okuyita mu bitundu byabwe nga batuwaddeyo akatundu akatono ak'ettaka eriba lyetaagisiza. Tetugenda kukuulawo nguudo mpya. Projekiti eno egenda kukolera ku nguudo enkadde eziriwo. N'olwekyo abantu baffe tebannyonnyole tetugenda kukola nguudo mpya. Ezo zennyini eziriwo zetugenda okukolako design, batuteekako omuntu wayita ow'ebigere, batuteekako emyala. Naye tetugenda kukuba nguudo mpya kulaba nga ate tuziteekawo kuba nga zoonona ebintu by'abantu. Eri oyo enkondo bw'eneeba etuuseeko tujja kwogera naye. Bakontrakita abo abagenda okukola enguudo bajja kuba basobola oba kikomera kyekiri mu kkubo bajja kusobola okukizaawo ekikomera kye singa enkondo eneeba ekulyewo, naye si mu ssente naye mu mbeera ey'okumugamba tukiseeseetuddeko kiddeko bano emabega naye kiddewo. N'olwekyo enkolagana y'Obwasseruganda gye tusuubira okukolagana awamu n'abantu. Mwongere okusaba community tukwatire wamu projekiti eno okusobola okulaba nga enkulaakulana ejja mu kitundu kyaffe. Ku ludda olw'amasomero, the overall expenditure performance by department was as below. I'm going also to peruse through that table you have. It shows the department
budget estimates 2023-2024, accumulative expenditure and budget received. I will start with administration as you are seeing it. In 2024, many activities and programs and projects were planned to be undertaken. I am glad to report that despite the challenges facing Mukono Municipal and the economy at large, significant progress has been registered for most of the programs, Madam Speaker. During the financial year 2023-2024, the Municipal Council approved a budget of Uganda shillings 23,978,876,000. This was revised to a total of 26,802,730,000 to cater for the central government grants which had not been allocated at the time of finalization of the budget. However, by the end of December 2023, we had realized a total of revenue of Uganda shillings 14,087,829,000. That is 59% performance, summarized as below. Members, allow me, you are going to be looking at the tables, but I'm not going to be. And the resolution concerning the council city. Madam Speaker, with the mode of communication we have right now, we cannot hold anyone accountable if the council doesn't happen for when the member meeting. Essomero ly'e Nambaale, essomero ly'ettaka ly'Unge wali e Namubiru, essomero ly'e Ngandu, essomero lino ery'okukinusu erisomerwamu abaana bamulekwa, essomero ly'e Ntaawo, essomero ly'e Katikkolo. Tuli mu kuteekateeka budget. Nsaba akakiiko akakulemberwa Honorable Nafuna katunuulire nnyo amalwaliro gano. Otunuulira eddwaliro essomero ly'e Ntaawo nti teririna ttaka. Mu bajeti eno ettaka eryo tusobole okugiteekamu. Essomero ly'e Katikkolo lyetaaga ettaka. Kuliko munafu yatwakaikeemu n'ekitundu naye temala ali wiringi okutwongera ettaka eriweza yika 2. N'olwekyo amasomero ago tugateeke mu Lweza byonna tulabe nga tusobola okugonjoola ebyenfuna. Bw'otunuulira kaakati ate embeera eriwo ate baddiranga Mukono boarding ate ne bamwongera ebizimbe. N'olwekyo tusaba nti wakati mu mbeera ezo tutunuulire nnyo amasomero gano agali obubi nago tugateekemu. Tulinawo n'essomero lano erya Kabaka nalyo tuliteekemu. Okwogera kwange kutono nnyo. Meya